Thanks for watching. Please subscribe. Yeah, we are tujja kuba nga tulaba engeri gy'osobola kuba nga odesigningamu enviiri zo ezannakyo nga nfunyeko time. Ate lwakuba nga nti omuntu aba akola mu kyumba naye singa obeera wabweru oba olina chances zingi engeri gy'osobola okudesigningamu ebintu enviiri zo kubanga kati oba oyagala kukola kasitayiro naye nga bambi waliwo ebikozesebwa by'otalina ate ng'oba oluusi nga zeetaaga budde. Naye bw'okola kanasatu enviiri zo ziba tezigenda kuvaayo bulungi, oba olina okukola kanabiri okulaba nga zikola ki, nga zivaayo nga bw'oziraba bwe ziti. Okitegeera? Ya bamikwano mwebale kuwatchinga, mwebale subscribinga. Mukama banjagalire oyo atakuuma mpeera abankuumira ddala. Tulabagane mu vidiyo eddako. Bye. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you for supporting me. Thank you for watching my video and thanks for subscribing. Please, if you're new, please kindly subscribe so that you can get every video I will post. You will not miss any video, but when you don't subscribe, you will miss. So today we are going to see how you can style up your hair. As you can see, this hair, I washed it, but I didn't make stitchwa or hot comb. I just wash. I finish what I make twist like this, as you can see. So we are going to make this twisty to turn in another style. Your hair, it will come like a wig. When you finish to do it, we have here our oil, snake oil. You people, if you know snake oil, yeah, you can use when you finish to style your hair. This is spray. It's make your hair very nice. Yeah, but so this hair to come nice, you have to open. We will first open. After, you will see how hair it will come, or how it will look like. It will look like wig. So when you finish do this, someone will see your hair, will say, oh, you have a wig. But when it's not wig, when it's your what? When it's your hair, you see how it's come like.
okusooka n'ozinaabamu, bw'omala okuzinaabamu n'ozikola otya, n'ozikusiba kanabbiri. Bw'omala ozikusiba kanabbiri n'olyoka ng'oziraba nga zikoze ozirekayo like one day, n'omala n'osiba kanabbiri omala n'okola ki n'ozisumulula. Bw'omala ozisumulula ako ka oyiro koolaba ke ntaddeko awo bakayita ka snake oil. Kawunya bulungi era katyuninza bulungi enviiri zo okulabika obulungi. Kati oziraba ezo enviiri bambi bw'oziraba toyinza kutegeera nti oba kika, era bwe ziba zimaze okwekwata ng'oneesibako akatambaala omuntu aziraba ayinza okulowooza nti wiigi. Naye bw'ozisiba kanasatu ziba tezigenda kuvaayo bulungi nga bw'okola ki, nga bw'ozaagala. Ziba tezigenda kuvaayo bulungi. Naye bw'ozisooka n'osiba kanabbiri olaba nga zigenda kuvaayo bulungi. Kati walaba nabeeraliikira mbu balina enviiri mpanvu naye mbu bwe bazinaabamu zidda wansi. Enviiri yonna eya nakyo bw'omala okuginaabamu eba erina okudda wansi. Naye bw'ozinaabamu nga tozitaddeemu hot combo, naye bw'oziteekamu hot combo enviiri zo ziddawo nga bwe zibadde. Okitegeera era ne ziwanvuwa kyobadde twasuubira. So kati bw'oziraba toyinza kumanya nti oyinza okulowooza nti wiigi naye ate nga si wiigi mukwano. Omanyi wali wiigi z'ekikola kino naye ate nze simatera nnyo wiigi. Kyovula njagala nnyo enviiri zange nga ziri okitegeera. Kati nga bw'oyinza oziraba bambi bwe ziti enviiri zaffe bwe zikoze eki, bwe zifaananye. Ako ka oyiro oba osobola okafuna n'okakola ki, n'okateekamu. Waliwo naawe ka sipule mukwano osobola nakukola ki, okateekamu tusobole okuba nga tulabira enviiri zaffe. Enviiri zo oba oziggyeyo tozireka bwe ziti nga bwe zibadde. So kati awo osobola ozisiba bw'otyo oba nga tolina ka vasiliini. Osobola ozisiba bwe batyo nga oba tolina ka vasiliini n'ozisiba okubeera bwe batyo ziba zikyalina okuba nga zirimu amazzi. Bw'esiba nga ziri dry nnyo ziba tezigenda kubeeramu ago amayengo g'olaba. So kati enviiri ozisiba bwe batyo ne ziba bwe batyo nga tolina vasiliini olina okuzisiba nga zikyalimu amazzi. Ofuna bulungi mukwano nga zirimu amazzi. Bw'eba tezirimu amazzi ng'olina vasiliini osooka n'ozisanyira n'osigako vasiliini then n'okasiba. Ozirekeyo like nnaku 2 oba olunaku lumu nga zimaze amayengo okutereera obulungi olyoke ozisumulule. Ogenda kulaba nga zikola ki, nga zikuleetera ekyo kyennyini ky'okola ki, ky'oyagala. Kyekyo. Wow. Now I'm done to make my hair. So when you're done, you can make any style you want. So when you see, you can think this one is wig, but it's not wig. It's my real hair. As you can see, it's my real hair. I use this snake oil. It's very good for hair, have nice smell. When you finish, you can put this spray for your hair so that your hair will be looking nice and to be tuning. Don't just leave your hair like that, as you can see. Let us go and watch how I did. Okay, yeah.